Eno ye wake up call mu programa etuli omukeeze. Munnange Uganda twakoze amawulire twakoze amawulire okubanga ekisaawe ky'Entebbe nga kyawezezza akadde ssebaka abantu abayitayo twayingidde naffe twakoze likodi abafuluma abayingira nga baleyo mu kakadde n'okusoba kadde kamu nga mitwalo 69 ekyabayingira tuyinza okugamba nti era bye bimu ku bigenda okutuviiramu enkulaakulana olw'ensonga gavumenti yaffe eba eyingiza naye abafuluma bano bo nga basusse abafuluma abo nno twali agadde okumanya ddala mu butuufu manyi kati labor export nini yafiiriddeko abantu bano okugano nga abantu bagira bagenda bugenzi kusanga ne bali abajja eri bajja eno kuba kyeyo anaffe bwe tuvaana ogenda okubeeseeyo katunoonyeko ku mwogezi wa Uganda Civil Aviation Authority omwami Vianney Lujja munaye tubayozeyoze tumubuuze n'ebibuuzo byaffe osanga anaabako n'okwanukulako abafuluma babagamba bagenze kola ki enamba okweyongera kivudde ku ki katumunoonyeeko. Atwogerako n'omwogezi wa Uganda Civil Aviation Authority. Yes. Okay, ono Mumbejja Frida ku Paal FM Lina Kasekende program etuli omukeeze. Bannange muyogeyoge okutuuka ku makula ag'okweza akakadde akalambamu emitwalo nga jiijo egy'abantu abayingidde Uganda n'abafulumye. Kakati nno twagala tubeeko obusonga bwe twalyagadde tumulunguliremukko. Omuwendo guno ogw'abantu gwe tulabye akakadde akalambamu emitwalo 69,224 abakozeseza ekisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe. Olowooza kivudde ku ki omuwendo guno okulinnya bwe guti mu bbanga lya myezi 6? Actually, omuwendo ogwo gweyongeddeko abasaabaze emitwalo 22 kubanga mu mwaka oguwedde ekiseera kyekimu twalina emitwalo 84 naye nga kivudde ku bintu bingi. Omuwendo gw'abasaabaze gugenze gweyongera okuba tetwava mu kiseera kiri ekya ssennyiga omukambwe 2021 industry egenze erikodinga mpola era nga kati kino kiraga nti kati we tutuuse industry egenze eyo nga bwe yali ng'ekirwadde kya ssennyiga omukambwe tekinnabalukawo. Naye nga bintu bingi ebirala waliwo ebyobulambuzi okuba nti byongedde okutumbulibwa ba stakeholders ab'enjawulo. Abantu bangi abayingira eggwanga bazze kulambula okulabirako omwaka guno kutandika mu January. Jjukira nti eggwanga lyateekateeka NAM ne G77 conference. Olukuŋŋaana olwo lwakuŋŋaanya amawanga agawerera ddala. Uganda yasembwa okubeera ne conference ennene bwetyo mu 2007 awo twateka Kyogamu ndoza yali 2007. Kyogamu yaleeta abantu bangi kati abantu abo bwe bajja okwateninga omukolo bwe gutyo abasinga tebakoma okwo bwe baddayo batemyako bannaabwe abalala ate ne publicity eggwanga lyerifuna olw'okubeera n'ekintu ekinene bwe kityo liriyamba okufuna abantu abalala. Era tulaba mu 2007 twamala okukostinga Kyogamu emyezi egyaddako awo n'emyaka egyaddirira twafuna abagenyi bangi abayingira eggwanga. Kati ne kino most likely kigenda kuba kyekimu. Kino okulinnya kw'abantu abakozesezza ekisaawe ky'ennyonyi kitegeeza ki gye muli oba eri eggwanga lyonna? Kino kirungi era kikulu nnyo eri eggwanga lyonna just aviation industry yokka kubanga ekisooka buli musaabaze
akozesa entambula y'ennyonyi naddala oyo ng'afuluma eggwanga alina ensimbi z'asasula gye tuyita passenger service charge. Yes. Passenger service charge eyo wano ewaffe wandiise nti revenue source esinga obunene naye ng'oggyeko eyo n'amakampuni g'ennyonyi ag'enjawulo agabaleeta buli muwendo gwe gweyongera nabo jjukira buli lwe babalandinga oba ne bapaakinga nabo basasula ekiyitibwa parking fees, landing fees. Waliwo okugamba emisoso egy'enjawulo egitasulibwa. So buli bizinensi lwe yeeyongera kiba kitegeeza nti sente nazo eziyingira zeeyongera. Ate buli lwe zeeyongera mu industry ya aviation kibeera ne impact ku economy ey'ensi yonna kubanga n'ebyentambula y'ennyonyi birina contribution gye bikola ku national economy ne GDP. Mwami Lujja, bwe tulaba omuwendo guno ogweyongedde ogw'abantu abo bo abantu ab'ebitiibwa oba betuyinza okuyita ba VIP bateekeddwa batya? Tulina enteekateeka ku kisaawe business class ez'enjawulo ezirabirira bapassenger ba categories ez'enjawulo era n'abakungu abo boyogeddeko ba VIP nabo tulina enteekateeka eyaabwe bayita mu kifo kye tuyita VIP. Tulina ne facility endala gye tuyita VVIP. Eno VVIP bayita abakungu naddala bano abakulembeze b'amawanga n'omukulembeze waffe wayita era wareceiving abagenyi be ab'enjawulo. Eyo facility ya njawulo twagiteekawo naye eri mu mbeera nnungi ddala. Kati bw'ojjako categories ezebbiri zenjogeddeko abakulembeze b'amawanga bano ba VIP omuli ba members of parliament, ba ministers n'abalala abayita mu VIP. Tulina n'abasaabaze abakozesa business class. Muntu wa bulijjo oyinza okusalawo kitambule tiketi ya business class oyita mu business class lounge. Tugirina naye nga kati tusaddewo enteekateeka ey'okuzimba business class lounge empya egenda okuba ku mutindo ogusinga ogwo ogubaddewo. Business class lounge eyo tugisuubira nti ejja kuggwa omwaka ogujja nga gwakatandika era ng'ejja kubeeramu ebirala bingi escalators n'ekifo omuntu wasobola okunywera segereti n'ebirala. Kakati ekibuuzo kiyinza okuddirira ekisemba omuwendo gw'abannayuganda abafulumya eggwanga oba kale sijja bayita bannayuganda omuwendo gw'abantu abakozeseza ekisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe nga bafuluma eggwanga bali emitwalo 54 mu 1532. Omuwendo guno nga gweyongedde nnyo baani ye abasinze okufuluma bannayuganda oba mu basaabaze abafuluma eggwanga tulina categories ez'enjawulo. Tulinamu abalambuzi abavudde mu mawanga amalala ne bayingira era ne bafuluma. Bannayuganda abagenda okwatendinga conferences ez'enjawulo mu mawanga ag'ebweru. Tulinamu bannayuganda abagenda okusoma mu masomero ne universities ez'ebweru. Tulinamu bannayuganda abagenda okukola emirimu egy'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo okuba ekyeyo tulina Middle East n'abalala n'ebirala. Tubeeramu ne bannayuganda abagenda okulambula amawanga amalala. Byo ebyokwerinda by'Entebbe awo ku kisaawe birowoozeddwako bitya olw'ensonga gye buvuddeko twalabako omukulembeze w'ekibiina ky'NUP ng'engeri gye yakwatibwamu ng'akyali ku kisaawe eyina ekifaananyi kye yasiigibwa ku kifaananyi kya Uganda. Ebyokwerinda by'ekisaawe kino byo birowoozeddwako bitya mu kiseera kino ng'omuwendo gweyongedde? Ebyokwerinda y'emu ku bintu ebikulu ebitwalibwa ng'ebikulu ennyo by'entambula y'ennyonyi. Ebintu bibiri ebikulu: safety ne security. Mu ttuluba lya safety emuze okulaba nti ennyonyi nti omuntu atambula bulungi nga tafunye bubenje ku nnyonyi eyo paati eya safety tubikwasaganya bulungi era tulina tuyita air traffic controllers n'abakozi abalala abatula ku ground ogeraganya n'abavuga b'ennyonyi okulaba nti ennyonyi mu bbanga zitambula bulungi. Neyita kweno levu neno neyita walala buli omuntu ayita kurutu gy'alina okuyitamu
biri mu area yaffe otudda mu byokwerinda era nabyo tukolaganira wamu ne ba stakeholders ab'enjawulo ku kisaawe Entebbe tulina agencies ez'enjawulo zetukolagana nazo tulina aviation police aviation security yeri mu CAA tulina security agencies ez'enjawulo ziri represented ku kisaawe era nga tukolaganira wamu nabo batwalibwa chief of joint security operations coordinating operations okulaba nti ebyokwerinda biri kulugulu kyova olaba nti obaddeewo buzibu bwonna ekisaawe Entebbe okumala ebbanga. Omukulembeze wa Nuupu okukwatibwa temwaliwo kukubeera nga mulungamya ensonga eyo? Mbadde ngezaako okulaga tulina security agencies ez'enjawulo ezirina mandate ez'enjawulo buli omu atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ng'amateeka bwe galagira ggwanga. Nkutegedde bulungi ssebo, tweyanzeege mukama waffe olunaku olulungi. Amiina. Ye wake up call mu programu etuli omukeeze.